po jako akawuwo. Bwe yali addiriza ku muggalo eggwanga lya Ttu lye gubaddemu mu kaweefube w'okendeeza ku nsansana y'ekirwadde COVID-19, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yakkiriza entambula ey'olukale okuddamu okusaabaza bannayuganda, wabula nga bano baalagirwa okutikka ebitundu 5 byokka ku muwendo gwe bateekeddwa okutikka. Public transport will open at strictly 50% capacity effective Monday, 2nd August 2021. So you can travel in the taxi or the bus, but it must be 50% full. Olunaku olwaleero nga bano lwe batandise okukakkalabya emirimu, abakulembeze ba taxi nga bakulembeddwamu ssentebe wa Kotisa batalaaze paaka esangibwa mu Kampala okubalambika engeri gye bayinza okwetangiramu n'okulwanyisa COVID-19. Ssentebe wa Kotisa Rashid Mugenyi Sekindi yeebazizza omukulembeze w'eggwanga okubakkiriza okuddamu okukola, wabula n'alaga obwennyamivu olw'abasaabaze okubeera abatono. Twagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga tejuzi bwe yali ayogera yatusuubiza okukomawo okukola ku lunaku lw'emmaani lwaleero, era epaaka mugiraba bajjudde nti emmotoka zonna zaakomyewo, nti ekikyaliwo eky'ennaku nti abasaabaze batono. Abasaabaze obutono bwabwe buva kuba nti ebizimbe arcades ekikuubo byonna bikyali biggale, so kati ate ng'abo be bantu betukola ki, be bantu betusaabaza. Sekindi alabudde abagoba ba takisi ku siteegi ez'enjawulo abanaagaana okussa mu nkola ebiragiro nti zaakuggalwa, ng'onera agamba nti bakulondoola buli mugoba wa takisi okutuukiriza amateeka nga walambulula. Kati naffe kye tukola tugamba bannaffe siteegi enaalemwa okutuukiriza stage gye tulinako obuyinza yonna tugenda giggala. Oba tuzze wano nti Mityana yeeganye, Mityana eggalwe tegenda kukola, oba Ntebe yeeganye, Ntebe eyimirire, oba mmotoka dereeva yaganye twogere n'abakulembeze ku stage eyo dereeva oyo ayimirizibwe. Wano tutuuseeko ne mu paaka ya takisi enkadde we tusangidde nga poliisi eyiye basajja bayo, era Sekindi agamba nti bino byonna bigendereddwamu kulaba nga abatakisi bagoberera ebiragiro. Naye minisita John ne batutangaaza tewakyaliwo ebibulaabulamu tugumiikirize, so naffe tubawaddeyo omwezi oba wiikisi zino, omwezi guno ogw'omunaana paaka eyo bagimalirize. Paaka eno empya mugiraba omugoteko ogulimu, mulimu siteegi nga 15 nga twazijja eri mu eri paaka ne tuzireetamu, so kati eri paaka twagala bwe bagigula emmoloka eziri mu ziddeyo nga ziri menti kubeerawa. Haji Badiru Serunjoji akulira paaka empya aweze okuggyayo amaanyi gonna okusobola okukwatisa amateeka, bw'atyo n'awanjagira abasaabaze okukolagana nabo mu kaweefube ono. Naye tugenda kwesa amaanyi gonna kulaba nga buli mmotoka eyingira ekyekingirwa, omusaabaze okuba ne masiki, kontakiti okuba ne masiki, dereeva okuba ne masiki, n'okutwala abantu abo 8 bye yatugambye okuba tukozesa mmotoka. Naye ate kutwala abantu 8 si kipya, ne covid yasooka, first wave yasooka twatwalanga abo, naye okuba nti abamu oluusi bayitira, naye ku luno tuli bakambwe ennyo. Haji Serunjoji ajjukiza bannayuganda bonna obuteesuulirayo gwa Nagamba mu kulwanyisa nawookera COVID-19. Kuliriza mu Uganda yonna twekuume obulwadde buno, tugoberere amateeka. Tusinga kwagala muntu omulamu okusinga omuntu omufu oba omulwadde, ate nolwalako batannafiisa muntu ono atamanyi tulwadde nti gyebuli naye gyebuli. Tubasaba n'obwegendeze bonna gye muli yonna. Ate ye ssentebe wa Bunnamwaya Muhammad Bugere ategeezezza nti abamu ku bannaabwe abatalina siteegi za nkalakkalira be baleeta okumenya amateeka, nga bano bavuga abantu abasukka muwendo ogwalagirwa, wabula nga nakyo bakukinogera eddagala. Naye abamu tufunye okusomoozebwa ogamba abamu beeyambisa nnyo omukisa guno, siteegi endala ne ziyingira zinnaazo ne ziba oyinza okulaba nti emmoloka etisse Bunnamwaya oba abasaabaze be Bunnamwaya, naye emmoloka zino ezimu nti siza siteegi eyo zeeyambisa nnyo omukisa gw'okutikka excess ne zivumaganya siteegi zaffe, naye nga abo be bayita balubyanza boonoonye nnyo masiteegi ga bannaabwe. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tuyamba amasiteegi ago agagulwawo ku kkubo ne gayingira mu siteegi era n'okuzoonoona gabe nga siteegi ezo kubanga ezimu zaalifa ku paaka enkadde endala zaava mu Nsafi